Nze Salongo Wamala John Baptist mutabani wa Sserwadda John Bosco muzzukulu wa Silas Kalyondo Sebowa yeddira empologoma neeyama nti nja kuba muwulize eri Ssaabasajja Kabaka era nja kugondera ebiragiro bye byonna Katonda nga ye mubeezi wange. Nze Salongo Wamala John Baptist neeyama nti nja kuba muwulize eri Katikkiro wa Buganda, Minisita wa Gavumenti ez'ebitundu, Minisita w'ekitongole ky'enkulembera ekigwa, ow'essaza n'abamyuka be n'eri gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka yonna, era nja kugondera ebiragiro bye byonna Katonda nga ye mubeezi wange. Nze Salongo Wamala John Baptist neeyama okukuuma ebyama bya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda n'ebya gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka, era sigenda kufulumya kintu kyonna kiteeseddwako mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka okuggyako nga mmaze okukkirizibwa Katikkiro oba minisita wa gavumenti ez'ebitundu oba minisita w'ekitongole ky'enkulembera ekigwa mu Bwakabaka bwa Buganda, Katonda nga ye mubeezi wange. Abaami ba Kabaka n'ab'ebitongole wansi eyo nga bwe twogedde, Ssaza Kyaggwe liteekwa okukwata ekisooka. Njagala kukubiriza abaami abakungu ba Ssaabasajja abakulira ebitongole, omulambisa akyogedde bulungi. Bwe tunaaba tunaayangulizibwa okukola emirimu gyaffe, tutuukirize obuvunaanyizibwa bwe tuva okulayiriramu, tutondewo enkolagana ennungi ey'omukwano. Ffe tuweerereza Ssaabasajja mu mwoyo gwa Buganda ogutafu ogw'omukwano, tetunoonya buyinza kitiibwa. Genda eri munno naye akunoonya. Ng'onoolowooza nti ndi Ssekiboobo ow'eggomboola omuyite buyisi nga gw'osasula omusaala obwa Ssekiboobo bugenda kufa. Obuweereza bwaffe tubuseemu omukwano. Ab'ebitongole naddala abapya nja kusaba tusseewo obuweereza nga we mulayiddwa. Ojja kubeera muwulize eri ku buli mitendera, naye beerera muwulize nnyo yadde oli ku ssaza mu bantu b'ogenda okukolamu emirimu. Nambisa akyogedde bulungi wano tewali mulimu, omulimu guli ku magombolola. Ab'amagombolola bakimanyi bulungi n'emirimu gyabwe giri mu butongole n'emmiruka, olwo olwo balumanyi. N'olw'ensonga eyo bwe tunassaawo omukwano ogwenkomeredde ne tutegeera obuvunaanyizibwa bwe twambadde kukulemberako Ssaabasajja, essaza lyaffe ligende mu maaso, tujja tutuukiriza wano. Njala kwebaza Ssaabasajja bwe yakkiriza n'asiima waliwo ebitongole by'olaba nga bikola. Okwebaza kyetaaga omuntu akola obulungi n'omwebaliza mu lujjudde. Njala okwebaza mukyala Nakafu, emirimu gye agiteekera ddala mu bantu. Twagala okwebaza bintu bingi nnyo twagudde ku ssaza wano nga mbawaako ebyokulabirako. Amasaza gonna gaali gafuna ennyumba emu emu abantu abeetaaga okubeerwa. Essaza ly'Ekyaggwe twafuna ennyumba 7 ekitabangawo, era ennyumba ezisika zonna ziwedde. Enteekateeka ekolebwa Katikkiro gyakole ki azikwasa abantu abo Ssaabasajja bezizimbira. Obwo obuweereza bwa Nakafu webale nnyo, webalire ddala. Manya mangi ebika bingi badde byatula wano mu mitongole, naye njala mbategeeze bannaani, obubadde busobozi bwa Kabaka yabalengedde. Temugamba nti obwedda tuulira Wamala, tuulira ab'Empindi. Nedda, tetwagala kutwekwasa ebigambo kuba obwedde basoma amannya agamu ng'abantu baseka. Erinnya eryo nga liddinganye nnyo, naddala abakulu mpagi oyo akisekeramu nnyo. Naye olaba ne tuba twebaza abakozi obulungi emannya ako, twagala okubeebaza. Waliwo ebitongole bibadde nnyo ebisaale mu kutwala omuwala waffe, era ekitongole ky'abakyala njagala bakulisaayo. Baatutte obukadde obukunukirako ebiri egy'omuddiringanwa
gino gye twakakuwa omugongo nti ebitongole by'essaza ebikulembeze byebyoka era amasaza bibadde bisinga otwala oluwalo. Twagala tukyuseemu kati lwe tubadde tukuŋŋaanyiza wamu baami ba Kabaka eri abamagombola bakikola ne beesondamu nti yadde magombola gaabwe batwala oluwalo naye ng'abaami Ssaabasajja bye yayatula amannya gaabwe bakola oluwalo era ne bakola ki ne balitwala. Twagala twongeremu obuyiiya. Ekitongole ky'ebyenjigiriza omukungu Katabulwa Stephen abadde atandise enteekateeka ennungi ey'oluwalo era Mama Eva nja kusaba tujja kubeera ffenna nga tugambye okukola teamwork enteekateeka eyo egende mu maaso. Tusuubira ebitongole 17 mu ssaza ly'e Kyaggwe ffenna tutwale ki olaba n'abasawo baffe ab'ekinansi beekolamu omutulumu ne munnyo naye no baali balowooza nti ssente za sitaani bali si basawo bali abasaddaasi bano abanoga eddagala lyaffe eryaki ery'ekinansi. Waliwo abeesikamuuko ne bagamba badde ngenda ba Bishop yagamba badde ngenda bawereka naye nawulidde abasawo ab'ekinansi ng'ate ne mugamba nedda bano bakadde baffe banoga ddagala abakyala mugende munyweko muli bazito muzaale bulungi. Abaana baffe tulaba babundabunda emikisa gibuzeemu gyebiri n'anaabako genda okulaba nga emikisa gikoze eki. Abalina ennono n'obuwangwa mukimanyi hajiga okimanyi bulungi tulina ebintu ebyaffe eby'ennono ebitaliimu kweraguza ate nga gyebiri n'abazungu bakola ki. N'olw'ensonga eyo njala kusaba ebitongole byaffe ekitongole ky'ebyenjigiriza eyo enteekateeka tugitwala mu maaso. Mwami Fire naye yeeyamye ekitongole kiri ky'ebyobulimi kitwala ki oluwalo nga bassa omukago ne disitulikiti ba Dokita Mukulu. N'olw'ensonga eyo Kyaggwe tunaakola ekyo ffe buli ssaawa obuyiiya sipiika bwagambye ffe tubeere ku ntikko era nze saagala kigambo nti nja kukolanga gundi nedda lwaki toyiiyayo bibyo. Ssaabasajja bali baakola lwaki okolanga bw'oli mukoppi buli ssaawa naffe tukoleyo ki abamasaza basange nga tukoze eki nga tuyiseewo. Nja kubasaba nnyo buli wassebo bwe tunaaba tukozesezza omukwano obwagazi obuvumu Kyaggwe tuteekwa buteekwa okukola ki kutwala ku ntikko. Kano kagenda eri baami ba Kabaka